ensonga za Kadama yagala okwetta ze tugenda okuba nga twogerako olunaku lwaleero. Muganda waffe ono we yavuddeyo n'akola akatambi ke yatadde ku mikutu gya intaneti akawuniikiriza tekako n'okukanga Abannayuganda bonna. Era nga muganda waffe ono yatubuulidde ensonga lwaki ayagala kwetta, wabula bwe yabadde tannaba kukola kikolwa kino ekyokwagala okwetta ayina ebigambo byasoose okwogera woba oliawo, ebigambo ebiringa ebiraama, ebigambo ebiringa ebyokwejjusa, ebigambo ebiringa ebyabadde bimuluma ku mutima. Akatambi kano tugenda kateekawo tubeere nga tukalaba, wabula njagala okubajjukiza nti abantu bangi nnyo abayita mu mbeera eno, naddala bankuba kyeyo be basinga okufeesinga embeera eno. Jjukira nti eno gye wajja okukola oliyo wekka, toyina muntu n'omu gw'omanyiyo, however much obeera ne bakama abo naye abo tebakutegeera lwa nsonga igwe toli musaayi gwabwe, wajja buzzi. So embeera eyo esobola okukujjira, ate era ng'embeera eyo nagyogerako dda eri baganda baffe bonna bonna abakuba ebyeyo nti bangi nnyo mwesanga mu mbeera ey'okwejja mu bulamu bw'ensi, ate era nga bangi munnange n'okwetta besse. Yes, nga si bankuba kyeyo bokka, eno embeera esobola okutuuka ku muntu yenna. N'olaba omuntu ne yeeteeka ku Mabirizi Plaza n'avaayo ne yetta, n'olaba omuntu ne yeewanika ku mapeera n'avaayo n'afa, n'olaba omuntu ne yeesuula mu mmotoka, ne yeesuula mu luguudo lwa train ng'ayagala kwejja mu bulamu bw'ensi oba ne yejja mu bulamu bw'ensi. Embeera eno etuukawo. Jjukira nti yenze Sheila Adita Eva, embeera yo obatuusako updates. Gwe wena atayagala zimisinga olina kukola ekintu kimu, my dear brother or sister, subscribinga ku YouTube channel yange eno ekigambo weekiri, kwata ku notification bell. Buli video na gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako bulungi, togenda kubanga ogisuba. Mbatumirako Eva gye musinziira era gye muwangaalira nti mwebale kukola, mwebale kubeera bakyala bakozi, naddaamu abali mu Saudi Arabia nkimanyi kisiibo munnange embeera ekuvuga sipiidi, ekyo kitegeera naye gumiikiriza ojja kuwangula gye bujja. Mbatumirako mu bitundu ebyenjawulo gye muwangaalira videos zino zirabe, wabula nga ate ky'otalina kwerabira kwe kubanga okomentinga, w'okomentinga tumanya ki ky'olowooza ku butambi bwe tuba tukoze, ate era ne woba olina ky'oyagala okwogerako nakyo kitugambe, tujja kubanga tukikola. Gwalina amawulire ag'enjawulo g'oyagala okutuwa nagwo osobola okugayisawo, tujja kubanga nagwo tugakola mu bunnambiro. Njagala tugendako mu katambi akawuniikiriza intaneti, nawe okewulirireko, naye weweesanga ng'oli mu mbeera eno nga gw'omuntu ogenda kukola otya, nakyo twagala tukimanye mu comment section. Jjukira subscribinga kikulu nnyo, ne notification bell togyerabira. Ate nange Sheila Adita embeerayo nnyo nga mbagaliza Eva ebisinga. Katugendeko mu katambi. Mwana wange kwagala nnyo nnyo, ojja kunsonyiwa kino kyenkoze era nkoye embeera gye bazadde bange nsaba munsolobole, embeera ngikooye, ngezezaako okukola kyonna bannyambe banzigyeyo eno bakanya kunnimba bulimbi, bagamba nsasule ssente ze sirina, bazadde bange ze batalina, ze banteekamu nga bwe nali nzija bangamba nze nneetera mu kimu. Ndamira zino kuba ngenze ku Google ne nzinoonyaako nga bagamba zisobola okukola kyempulira kyenjagala ku mutima. Nansonyiwa mwenna, ekigenda oyisa obubi. Ngezezaako okunoonya ddubamu, nanoonya okunnyamba wali yenna nga wange yabadde natera okufaayo, yabadde afaayo, natambula wano n'atambula wali, nga singa wange nkwebaza nnyo nnyo nnyo, weebale. Bannammwe, era onfunyemu ekirowoozo ekyogamba oba neetuge, ngamba oba nve wano waggulu w'endingo wansi, mpone ennaku y'Omuwarabu.
yadde bwe ntunulamu nenzijukira obwana bwange. Nenzijukira obwana bwange gye nabuleka. Omusuubiza ngenda bakufukolerera mbafiirire. Ndaba biganye. Ndaba olugendo luwanvu. Bannange, Mukama nakusaba n'otuusa eno nze nali suubira kutuuka naye kitaata ndaba olugendo luwanvu. Ndaba olugendo luganye. Abaana bange kye nabasuubiza simanyi oba nakituukiriza. Simanyi Mukama. Abantu bano wamukuba. Simanyi naye olugendo lwo. Buli alabye akatambi ako ensuubira essaawa zino eno oyozeza ku munye owulira nga naawe amaziga gakuyiseemu enganza bwe gampiseemu era nga enkimanyi oyina ebibuuzo bingi nnyo ku mutima gwo n'obwongo ng'olowooza n'ogamba ndowooza omuntu ono yeetaaga obuyambi obw'enjawulo. Ebintu we biti bituukawo mu bulamu obw'ebulijjo wabula nze ekibuuzo mbeera nkikulekera bw'olowooza ki ekiviirako abantu okufuna embeera bw'eti. Muzimu gwa kufa gwe gumutambulirako oba waliyo amajinni agamukaka okuba nga yejja mu bulamu bw'ensi. Ono si ye muganda waffe asoose okuta akatambi nga bwe kati. Bangi bazze nga babuta, abamu nga bamala obbuta enkeera ne tuwulira enti nno bafudde. Abalala nga bamala obbuta munnange ne bafuna oba okuyambibwa okw'enjawulo kye sitagenda kubanga embalimba, naye nga bangi bazze nga bakola obutambi buno. Nakolako akatambi olumu ne mbagamba omuwala yamala okulaama bulungi nnyo n'amala ne yejja mu bulamu bw'ensi nga tewali na muntu n'omu asuubira. Kino nno kituleeta okumanya nti nno baganda baffe bangi nnyo bayitamu eno embeera ebanyigiriza ebatocharinga oli naafuna traumatic brain disorder oba traumatic stress disorder nebeera nga emutawaanya emuvulunga nga gwe mu kifo mwoli olaba teweetaagibwamu, mu kifo mwoli olaba nga yo left alone, ng'olaba embeera ekuyinze mazima ddala tokyasobola kweyongerayo n'owulira ng'oggwamu amaanyi ng'ogamba lwaki sajja mu bulamu bw'ensi okudduka ebizibu bino, lwaki sivaawo, osanga ebintu bino n'abiwonako. Ate era nga ekintu bwe kiti kikwata abantu bonna, si ffeffekka abakola e Bulaaya bangi nnyo ne mu Amerika gye bali nga balina embeera eti. Mu Uganda abantu tubalabye, oli n'akeera ku makya ne yeeteeka kumu omuguwa n'afa, oli n'akeera ku makya n'anywa obutwa n'afa. Nze nasomako n'omwana ku ssomero nga ffenna tuli mu kisulo, naye omwana oyo tetumanyi bukujjukujju gye yabujja, twali mu P7 tuli kumpi kola bibuuzo bya UNEB, n'anywa amafuta. Bwe yamala oganywa amafuta n'adda mu buliri bwe ne yeebaka, amafuta ne gamukolako ne gatuuka n'okumutta okeera ku makya omwana oyo nga mayiti, omwana oyo nga afudde. Naye abantu bonna baali tebamanyi kikigenda mu maaso mu bulamu bw'oyo omwana, era tewali yamanya nsonga lwaki omwana oyo yetta, kuba yali mwana muto. Okeera ku makya ne wetta kintu bannange kinene nnyo. Either obeera n'ebikusumbuwa oba obeera n'ekyo ekyoyoyo ekigamba jangu ofe. Wabula nga ngezaako okubagamba baganda bange, eyo si y'engeri yokka ey'okufa, si y'engeri yokka ey'okuddukamu ebizibu. Kuba njagala nkubuuze, kale ogambye wesse eyo wansi gy'olaga omanye ebizibu byo ebiriyo nabyo bingi nnyo.
amakulu gali nti tewali watali bizibu ne wansi eyo waliyo ebizibu. Tuwulira abantu abatugamba naddala ab'amadeeni bannamadeeni nti eyo wansi munnange wanyiga okufaako obufi, eyo wansi wali ebizibu ebingi nnyo. Emisota gye bagikutambulako, envunyu zibeera zikulya, amayanzi gabeera gakukaabirira buli ddakiika, owulira obumesemese nga bukulya, omuliro gukwokya, tosobola kwekyusa, ebintu bingi byonna ebiriwo. So ndowooza nti engeri y'okwetta si ensonga yokka ey'okuddukamu ebizibu. Nabagamba Eva, mufune nnyo emikwano gye munyumya nagyo. Chatment kintu kyangu nnyo. Omuntu munyumye naye emboozi yadde nga si mukwano gwo, mubeerawo nga munyumya, osobole okusanyusa omutima gwo, osobole okusanyusa obwongo bwo. Beera awo bwesanyusa wekateekako music, tandika okuzinaazinamu, tewali kyekitwala, zinaazinamu, wuliriza ku music, gwe kennyini we entertaining. Bw'olinda Omuwarabu aku entertaining, ogenda kulwawo nnyo ng'omulinda, kubanga ekyo tekijja kutuukawo. Olinda Omuwarabu akuwe eyo love gy'omiisinga ennyo, nti miisinga abantu okunjagala, okumpampalingako, okumpitako bebi n'ebintu ebirala, togenda kugifuna kati, ogenda kulwawo. Amakulu gali nti eggwe bwekasobola okwesanyusa ne wejja mu eyo situation. Yenze Sheila Adita njagala okumanya ki ky'olowooza ku katambi ako koolabye nga weeyambisa comment section. Jjukira bw'oba subscribinze nakyo kijja kubanga kituyambako, kina gye kitutwala, ne notification bell togyerabira. Embagala nnyo. See you in my next video, nayo togisubwa.